Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallama. Abalungi abampuliriza banyinaze ne baganda bange ku saidi y'obusiraamu, twebaza Allah subhanahu wa ta'ala abadde nga atuwadde akaseera kano ak'okukomawo nate tugenda maaso n'omusomo gwaffe ogukwatagana ne suratu rahimi, okuyunga oluganda. Enganda zitunyiiza bulijjo, enganda zitweyisizaako bubi. Abange tusaana kweyisa tutya abaluganda singa bakwecyangirako ne bakuyisa nga bye babaagadde, n'obayisa bulungi ne bakuyisa bubi, osaana kukola otya? Ab'ebitiibwa oluganda twakyonnyonnyola mbaka ng'akiraga bulungi nti oluganda lwennyini lwogera nti nze gw'olaba man waswalani waswalahu llah, annyunga Allah naye amuyunga n'amukonekitinga ku Allah. Waman qata'ani, yenna akutulawo oluganda ankutulawo, qata'ahu llah, Allah yekutula naye. Allah amukutukako, Allah akwesamba n'ogenda ensonga zo n'ozeemalira ebbanga ly'omalanga okutusena banno. Naye senga tubanga tutunuulira, omubaka sallallahu alaihi wasallama yayina oluganda lwe lwali si lwa basiraamu. Baganda be bonna, bakitaawe bonna tebaali basiraamu. Walakina su'alan, ekibuuzo, naqulu kayfa ta'amala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama ma ikhwatihi, nabi sallallahu yayisa atya ne baganda be, ragama annahum kanu mushrikin, baali bashiriku nnyo. Naye kana nabi sallallahu alayhi wa sallama yata'attafu ma'ahum, nabi yalinga akolagana nabo mpola ddala. Wa kana yad'uuhum ila ibadati llahi jalla wa ala, yafangayo nnyo obukyamu bwe baaliko ng'abakowola nabi sallallahu alayhi wa sallama ila llahi jalla wa ala, bajje eri eddiini ya Allah. Naawe omulimu gw'olina, senga muganda waabeera ng'akutuse ku busiraamu, senga muganda waabeera ng'obusiraamu abwesambye, awwalu amrin, ensonga gy'okola okusookera ddala ataamulu ma, olina okukolagana naye, wa nasihatan lahu, n'okumubuulira n'okumulaga ekituufu, hatta ya'lama tariqata ila llahi jalla wa ala, okutuusa lwalaba ekkuba erimutwala eri Allah. Tosooka kuyomba naye, mulage ebirungi ne byafiiriddwa, kubanga la yadiri wala ya'lamu, tamanyi tategeera kiki kyafiiriddwa. Kad ba'a diinahu bi'aradi min ad-dunya, atunze diinahu eddiini ye, alladhi irtada Allahu lahu, Allah gye yamusiimira, bi'aradi min ad-dunya, ku bintu ebyensi, alfaaniya, ebigwawo, ebintu ebyensi bigwawo. Wala yatafakkaru an liqa'i llahi jalla wa ala fi ayi waqtin wa hiin, tamanyi yeerabidde ti akaseera konna asisinkana Allah subhanahu wa ta'ala, thumma yus'alu, era abuuzibwe. Idhan gwe kyolina okukola bw'abanga avudde mu busiraamu, bw'abeera nga si musiraamu, ad-da'watu ilayhim, olina okubakoowoolo bafaako ennyo. Wa husnu khulqi ma'ahum, mu'amalati ma'ahum, n'okulongoosa ennyo enkolagana nabo, wal afu, n'okubasonyiwa, hatta okutuusiza ddala yarudduhum Allahu ila dinihim, Allah ranaabakumyawo eri eddiini yaabwe. Falidhalika ayuha al-ikhwa, falamma tulida an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, baka baamugoba abooluganda bennyini, ab'omusaayi gwe gwennyini, baagoba omubaka sallallahu alayhi wa sallama min makkata sallallahu alayhi wa sallam. Ragama anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama mawludu fi Makka, omubaka azaaliwa Makka, naye olw'okubadde eddiini baamwegoberako ddala. Fataradu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama min makkata, baagoba nabbi sallallahu alayhi wa sallama n'agenda e Madiina. Bwe yali ng'avaayo n'agamba nti inna makkatan baladullah, Makka oli kibuga kya Allah, oli kaalo ka Allah. Wa anti ahabbu ilayya, wallahi mpulira nga nkwagala nnyo kubanga wenzaaliddwa. Lawla anna ahlaki, wallahi senga abantu bano abakuwangaliramu
tebangobyemu ma kharajtu mink sali vulumye mu kibuga kyenzalibwamu mukaalo kaffe kemmanyi mpaka n'agenda Madina sallallahu alayhi wasallam. Naye nga abamugobyemu abamunyizizza ne bamulesa bintu byonna baganda be bennyini ragama annahum kanu mushrikin. Enjawulo yaliwo baali bagatta ku Allah, baali tebamanyi busiraamu. Falidhalika bagoba nabbi sallallahu alayhi wasallam bagende Madina. Fafataha Allahu lahu, Allah namwanjuliza namuwa namugaziiza nazimba ekibuga ekiyitibwa Madinata al-Munawwara. Lwaki? Kubanga bagenda okutuukayo akalalo kaali kabi nnyo nga basajja banywa omwenge, balya embizi, balya buli kimu. Akalalo kaali kayitibwa Yathriba. Ekigambo Yathriba kitegeeza akatundu we bakolera obwonoonefu, nga buti akatundu kamanyi mu Uganda oba ekitundu kyonna ng'obwonoonefu bungi nnyo. Akatundu ako bakayita Yathriba. Nabbi bamugoba Makka agenda mu katundu akalimu abonoonefu. Naye n'asaba Allah subhanahu wa ta'ala n'asingana abantu baawula okubadde baali basajja bonoonefu, baali tebakwatagana. Wa akha baina almuhajirina wal ansari, n'agatta oluganda wakati w'abazze abavudde e Makka n'abali e Madina. Wa allafa baina al awsi wal akhraj, n'agatta abasajja abaali balwanagana aba Awsi n'aba Khazraj, baali balwanagana aba Awsi n'aba Khazraj baali balwanagana. Nabbi n'abagatta sallallahu alaihi wasallam. Naye mu bufunze ebintu ebyetooloola omubaka addayo e Makka sallallahu alaihi wasallam, awambye Makka, Fathul Makka. Bw'agenda e Makka abantu abamugobaganya baaliyo abooluganda, naye bagenda okutunuulira ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam awambye obuyinza yabulina, ng'ekiddirira kyeki kwe kubeera intiqaamu. Buli eyali mu lukwe lw'okumugoba e Makka ng'amulina sallallahu alaihi wasallam. Falamma jitama'u hawlahu, bwe bawulira nti Muhammad azze n'amaanyi amayitirivu n'obusobozi akomyewo mu kaalo ke kebamugobamu n'abaamugobamu nga weebali. Falamma jitama'u hawlahu, bwe bajja okumwaniriza sallallahu alaihi wasallam, nabbi yabatunuulira. Ikhwatuhu, baali baganda be sallallahu alaihi wasallam, baana ba kitaawe, baana ba jjajjaawe, baana ba taata w'omuto, basengabe. Bwe batunuulira ng'akomyewo bajjukira kye baamukola sallallahu alaihi wasallam. Falamma da'ahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nabbi n'abayita mu kutya okungi nnyo nga bamutidde olwo afunye obuyinza. Faqala lahum an-nabiy, njagala otunuulira oluganda, hatta walau kanu mushrikin, olina okukolagana nabo kijja baleetera okuyingira mu ddiini ya Allah. Bw'amala okutuuka n'abayita n'abagamba nti abange, ma tazunnuuna bi af'alu bikum, naye mulowooza kati mwenna buli omu embeera agiraba, environment agiraba endi mikono gyange, kiki mulowooza kyenyinza obbakola? Takhayyaru ma'i, tunuulira oluganda ayuha al-ikhwa, kiki olowooza kyenyinza obbakolera? Muganda wo ng'akunyizizza, beera mukkakkamu, omanye nti omusinze, beera mukkakkamu, obeere ng'osonyiwa. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maadha tadhunnuuna bi af'alu bikum, kati njagala buli omu ambuulire, mwe mwangoba wano mulowooza ngenda bakolera ki? Abasajja baatunuulira ansi enkulu ey'amaanyi esobola okubanuunula ku Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, ye muganda waabwe, ne baamuyisa bubi. Kati afunye obwetwaze. Laba omubaka sallallahu alaihi wasallama baamugamba nti akhul karim, muganda waffe oli wa kitiibwa nnyo. Akhul karim, oli muganda waffe, ate karimun, oli wa kitiibwa nnyo. So olinga bamutwala na kisubi ku liiso, ne bamugamba nti ibn akhil karim, ate oli mwana waffe, oli mwana wa muganda waffe ow'ekitiibwa, gwe muganda waffe, ate n'akuzaala naye muganda waffe. Tebatunuulira birala byonna. Falamma nazala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama, yatunuulira ebigambo era ne darusu gye yatuwa nti tonyiiga kuggwaayo ne bwe bakola ebifaanagana bitya. Ragama annahum, n'olw'ensonga laisu ala millatik, enzikiriza eyinza okuba si yeemu, naye baamugamba nti akhul karim, muganda waffe gwe ow'ekitiibwa, omwana waffe. Ulira subhanallah, basajja baali bagezi nnyo, ne bamugamba ibn akhil karim, ate oli mutabani wa mwana waffe, wa muganda waffe.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمع النبي هذه الكلمات الطيبة ebigambo ebirungi ebirimu oluganda nga ate yakubiriza okuyunga oluganda faqala lahum an-nabi mbaka n'abagamba nti idhhabu wa antum tulaqa mugende muli firi nabbi n'abawa amnesty sallallahu alayhi wasallama ne babeera nga beeyagalira mu bufuzi bwa muganda waabwe gwe bayisa obubi sallallahu alayhi wasallama falidhalika al-islamu dinun salama obusiraamu diini ya mirembe si yakuwolera ggwanga wabula kubeera nga tuli ikhwanan kunu ikhwanan mubeere bakibaluganda tadkhulura jannata rabbakum bisalamin ejjana ya Allah mujja giyingira singa tunagatta oluganda mu mbeera efaanagana bwetyo amma bw'abanga aganye nga tumubulidde nga aganye nga twawukana mu ebyo byennyini ebikwatagana n'ensinza era nga tumubuulira bwe tukoma nakyo ekisobola okubeerawo singa Allah atwawukanya mu mulamulo obw'ensi biidhinihi subhanahu wa ta'ala bwekityo oluganda tunyweze oluganda Allah ajja kutusiima atulaganyisiza ejjana nga tugassa oluganda muganda wo ng'akuyisiza bulungi muyise bulungi era ekitegeeza okuyunga oluganda oli amala kuyisa bubi ate waba takuyisiza bubi oyinza otya okuyunga ekitakutuse bw'aba akwekutuseeko muyungeko weeyunge naye ekola byonna ebisoboka okutuusa ne munayingira ejjana nga Allah abaagadde subhanahu wa ta'ala n'abatali basiraamu Allah abaleete mu ddiini olw'empisa zammwe n'enneeyisa n'enkwata gye mubakwataganyemu gye mubayisizzaamu biidhinihi subhanahu wa ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.